Ennyonyi ya Ethiopia netuuka ku kisaawe Entebbe yaleese bannayuganda 23 ababadde bakonkomalidde mu ggwanga lya Myanmar gye baali batwalibwa okukuba ekyeyo. Abamu baakukusibwa nga basuubizibwa emirimu kyokka olwatukayo bayingizibwa mu bufere bwako mitimbagano saako n'okutulugunyizibwa. Some fake agency from Chinese, so they figured that we're going to get some jobs, different jobs. Each group was convinced different jobs. So in my case, I was convinced that I'm going to do typing in Thailand. By reaching there, the story changed to human trafficking, and it's the wrong story. Batwalibwa ne babako emirimu egitali mituufu gye babadde babakozesa n'okubayisa nga bayisa bubi ne beekubira enduulu ku mikutu egya internet, social media, ne baweereza amaloboozi mangi nnyo. Government nevaayo. Abakugu ab'enjawulo okuva Minisitule ensonga z'ebweru w'eggwanga saako n'ekitongole ki International Organization for Migration be bakoze enteekateeka ezizza bannayuganda bano. So ambasada waffe ambasada Betty Bigombe n'atandika n'anoonya amakubo ag'okukwatagana n'abantu abaali batutte bannayuganda baffe n'abafuna n'ateesa nabo ne boogeraganya ne bakkiriza nti bannayuganda bagenda bata. Mu mwezi ogwokusatu mu March indeed ne babata ekitongole ekya International Organization Migration ne kibayamba okubajjanjaba n'okubalabirira n'okutuusa bwe babakomezaawo olwaleero. Omubaka wa Uganda mu ggwanga lya Myanmar atule Thailand agamba nti ensonga z'abantu bano batandika okuziwulira omwaka oguwedde. I also want to thank the President, because when I came to Uganda in January for the NAM summit, I met him and briefed him about the plight of our citizens in Southeast Asia, and he responded positively. Dr. Betty Bigombe agamba bakukusa abantu bano batuuka n'okubasaba ensimbi balyoke babate. But they target mainly poor countries or developing countries to lure their citizens, because today unemployment, especially for youth, is a major problem. The truth is, a ransom was asked, a ransom was not paid. The ambassador used her negotiation skills and actually painted the plight of these Ugandans as they were coming from extremely humble backgrounds, and therefore their families cannot afford a ransom. Kyokka okusinziira ku mbaka wa Uganda mu ggwanga lino, bannayuganda balala bakyali abeetaaga okununulwa mu ggwanga lino. Still have many other Ugandans locked up in there, and we are trying to work hard to make sure they also return back home like these others. Therefore, we have to see a concerted way to stop this problem. Kati Ministry ensonga z'ebweru w'eggwanga erebakanya n'eddimu ly'okulaba nga bannayuganda abalala abakyalemedde mu ggwanga lino banunuddwa bakomezebwewo okwabwe obwe.